tukole kubaawo ate nga tubategeezezza nti bagenda mukubira emizinga. N'olwekyo tubasaba bannange olw'omutima omulafu okwebereramu abaana temutwale baana alina omwana ekikuba nkina tusasidde nnyo omutongole waffe kikomeruka amaati abamusozi omufiirwa kitaabwe kitalo nnyo kyamumiddala basiise n'emitwalo 11 kiyambaga okumateekateeka mutwalo gyema aliwo nasito area abamutwalo katikiro w'essiga lino kipala Fredi omuwandiisi w'essiga afande olujja ekimera mukunja nabo banabaleza olwakusaasira bambiramu obutuuse timwebala era okutte mu nsawo afande بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ومالا خيرا من ماله اللهم أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر اللهم أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر إنك أنت السميع era pulezidenti wanasiima Jeno Katumba tulaba basiima abantu n'emmedo enala tuweereyo mmedo ennene ku kitiibwa kye emukono lutegeere Ssekujja bamusiima omwezi gumu okulaba nga abantu bafuna empeereza nga tebabagjeeko sente mu malwaliro abadde mulwanirizi mu byobulamu mu byekulaakulana ebisinga obulungi tutabyogera mu lumwe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ssekujja era bonna abali wano bakozeeko naye kyanaku kyakusalirwa kitufiiriddwa empajirwaga mu Mukono district naye ne mukuleeta Mukono. Afande Ssekujja abadde muzadde ng'atuzaala mu myaka naye ng'atuzaala ne mu kanso
and guidance. Empiso ng'agiyita mpiso. Akambuwala mbeera omutonde. Naye ate n'amala n'adda n'akola emirimu. Twebaza ekiseera Mungu kyamutuwadde. Naye awavudde Moses Sseggujja wayinza obutaba kwanguwa kuzza muntu. Ye tusaba Mukama ow'ekisa atuddizeewo omuntu asobola okwenkanankana obaolyawo n'okusingako ku ebyo kano Sseggujja byabadde aweereza okubalaba. Omugenzi abadde muntu mulungi eri abantu ate abadde amanyi abantu mugezi alina kye bayita politics mu bantu n'olulimi lwe nga lulimi byanfuzi nnyo era yansomesa nnyo okubeera nali sina kuyiga kubeera nnyo n'abantu nankwata ku mukono nanjigiriza nti abantu babakwata be bati era boogera nabo bwe bati ekyo kyokka naye ye tumufiiriddwa tumanyi oba tulanfuna omulala naddawo baffe tunaddawo naye nga si byangu. Wano muzaalibwa mukono wa ne Sseggujja ebyo mu nsiko sijja kumanya buli muntu alina gyava mu nsiko. Nze nava mu Lutta ye namusanga muno naye yali waffe ebbanga lyemaze naye wano najja 13 nga nzize mu OWC yetwe gye bafumingawo okweza ebintu tubadde ne Sseggujja oyo nga tukola naye. Forces has covered part of the burial expenses and also provided a condolence of 3 million to support the bereaved family. May Almighty God rest his soul in eternal peace. Nateka kwa mkono gwe Muhoozi Kainerugaba ebitiibwa bye byonna General Chief of Defence Forces and Senior President's Advisor for Special Operations. Naffe mu kitongole ekyo n'olwekyo ffe nga bwe yasavinga nabo mukama waffe olwa Mengo region operational separation erimu regions nyingi naye specifically twogera ku Mengo region ekulirwa Kano Lwasi antumye n'obubaka buno. Defence Forces has covered part of the burial expenses and also provided a condolence of 3 million to support the bereaved family. May Almighty God rest his soul in eternal peace. Nateka kwa mkono gwe Muhoozi Kainerugaba ebitiibwa bye byonna General Chief of Defence Forces and Senior President's Advisor for Special Operations. 6. The bereaved family of late RO 3283 Lieutenant Colonel retired Moses Sseggujja. Officers and men of the UPDF, fellow mourners, ladies and gentlemen, condolence message on behalf of officers and militants of the Uganda People's Defence Forces and on my own behalf. Please accept our heartfelt condolences at this moment of grief following the death of our comrade, your beloved son, late Lieutenant Colonel retired Moses Sseggujja, which occurred on 24th April 2026 while on admission at Mulago Cancer Institute, and the cause of this, the doctor said, was natural. The Uganda People's Defence Forces is saddened by the loss of such a senior officer with a long-term serving experience,
who contributed significantly towards the defense of this country. Late Colonel Moses Seguja will be remembered for his patriotism, professionalism, commitment, and devotion to service. We join you today at this most difficult time to mourn a foreign comrade. Major General Richard Otto, who is not here, but he's with us in spirit. I'm Brigadier General Oscar Munanura. I'm the Deputy Chief of Intelligence and Security. 28th April 2026, the bereaved family of late Lieutenant Colonel retired Moses Seguja of Kakajunge Village, Mukono North Constituency, Mukono District. Dear mourners, condolence message. The representative of Chief of Defense Forces and fellow mourners, on behalf of Major General Richard Otto, the Chief of Defense, Intelligence and Security, and on my own behalf, I wish to express our sympathy to the bereaved family and the people of Mukono District upon the demise of our beloved Lieutenant Colonel retired Moses Seguja. Lieutenant Colonel nebagenda nebakola eggwanga nebalireeta kati balireeta ffe nebatuleeta fenna tusomyeko kati bo nebatuyigiriza emyaka 38 tubadde tuli ku lutambi lwabwe lwebatuteekako. So njagala kumwebaza omulimu omunene gwakoze abantu ababadde mu intelligence, especially wano Mukono mukimanyi ba RDC ba DISO bani abadde akola omulimu gw'amaanyi nnyo, naye mu bintu byonna abadde alina ebintu byenjawulo. Ekintu kyenjawulo ekisooka abadde amanya eddiini. Nze yabadde akeera mukumakya nga nkubira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yankubira salaamu. Abadde musajja amanye eddiini ye ate ng'afaayo, ate n'abaana be bonna abakuliza mu ddiini. Ekyomukisa omulungi alina omwana w'omu bw'abadde ali mu magye, ndowooza amagye gajja kumukwatirako kubanga negamulongoosa bulungi, naye n'avaamu n'abeera omwana mulungi. Ekyokubiri, abadde tayagala buli bwanguzi nga alwana wano. Ekizibu kya Mukono wano abalala tebajjawo, ekizibu kya Mukono wano abadde alwana n'abantu b'ettaka ng'ajja mu ofiisi yange buli lunaku abantu b'ettaka, abantu b'ettaka. Naye bweba toli bwenyitako eby'ettako byagazaaki. Omuntu alwanirira abantu ba bulijjo tunamugjawa senga tetumuzzaako eyita mu famire oba mu bantu ababadde balaba ebirungi ebyakola. Olwaleero nga tujaguza obulamu bw'omwagalwa waffe Moses Seguja Lieutenant Colonel. Ku lw'obukulembeze bw'essaza ntuuse okusaasira eri ab'enju y'omugenzi n'okusaasira abantu ba Ssaabasajja mwenna, abakungubazi mwenna abali wano. Kitalo nnyo ekyokuviibwako omugenzi ono Seguja Moses, abadde omwagala w'abangi nga byonna bwe byogeddwa. Ebintu bingi byogeddwa naye kambifunze mu ngeri bweti. Ekisooka, kola ebirungi mu nsi
mu kiseera nga Mukama akuyise ensi ejja kulaga ebirungi bye wakola. Ate n'abantu abasigadde ku nsi bw'oba okoze ebirungi ensi ejja bakolera ebirungi. Tumutuukirira ku nsonga z'Obwakabaka abadde azidduukirira. Naye waliwo kyeyagamba olunaku olumu nti mu 1983 yajjamu omutima ogw'amaanyi ennyo ogwamwongera n'okulwana n'okuweereza ogw'okuzza Obwakabaka bwa Buganda. Asaba and zeal. He rose through ranks. Ekwesiga lyonna erya Ssentomero Ezinga Kyaggwe tutuusa okusaasira kwaffe eri ab'ennyumba ya Lieutenant Colonel Ssekujja Moses olw'okuviibwako taata jjajja era muzzukulu waffe abadde empagi ey'amaanyi mu kika ky'Enjovu, naddala essiga lyaffe lino erya Ssentomero era mu mutuba gwa Nkwanjule erisangibwa Ezinga mu Kyaggwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala ng'essiga jjajjaffe kati omugenzi Mugerere yali yamukwasa omuzzukulu ono Ssekujja obuvunaanyizibwa obw'okulabirira embuga yaffe Ezinga, era Ssentomero kye yatulayirira nti era ffe aba Ssentomero kye tulayira nti ndi muzzukulu wa Ssentomero Ezinga. Omulimu gwo gwe waafiiridde twakakyusa obukulembeze oluvannyuma lw'okutuuzibwa kuwesiga omujja nze Kamakoogera mu Bandakezrooni Ssentomero aliko kati. Obulungi obutagambika. Muzeeyi agenze musanyufu. Tetuyinza kugamba nti twemulugunya. Era mu bigambo bye atukuutidde okwagala gavumenti y'eNRM. Nze navuganya ku bubaka bwa paaliyamenti wano embaamu nga sikitegedde bulungi n'ab'eNRM. Ona muzeeyi nenjagala nangamba nti nja kuzaalukuka. Agenda aliko okupimapima obutaba okuzaalukuka n'ebyobufuzi nengamba awulanganya ebyobufuzi era n'ekisanja kino saakola ki sajja. N'olwekyo ye musajja abadde ayagala ekibiina kino, abadde ayagala gavumenti ye, ate awa buli muntu yenna ekiki ekitiibwa. Naye kati nalita yalinga naye saagala wadde obwero si wano, naye njagala nnyo b'eNRM kubanga b'eNRM balina enkola yaabwe ey'obuntu bulamu. Olwekyo mutambule afande abakulembeze ab'enzikiriza ab'enjawulo abali wano, bakungubazi bannange mwenna, mukulu Abaasi ne bamembazi mwenna, kyonna eziwange engalo za Mukama tuzongeremu. Leka kuffe alifuna omukisa okufa nawe guti ng'omaze okgenda ng'abanene mu magye bonna bwe bali, abanene mu ggwanga bwe bali, buli avaayo ayogera birungi, buli omu akwogerako bulungi. Kano Ssekujja, thank God for your life. Webale tambula obulamu obulungi. Njagala okusooka ng'okwebaza nga sinabagenda kubaka kubanga singa nange Secretary General teyanyambaza ngatto nnene sanditudde wali banene wali, naye njagala okwekubanga oba tumalyako sukiri nga sinatusaba obubaka bwa Secretary General. Njagala kwebaza Ssekujja humility gye ndabye abaana ba mugwana wange ono mukwano gwange, ibale bakuza bulungi. Temulaba wano abamu ku mmwe twakula nga tolina mwana waani gwe bamanyi, naye mmwe okuyogera bugezi gyali Ssekujja. Abamu ku ffe tulina ne mu ofiisi mubeera neyita mwana wa Kinobe nga nomumanya tumanyi kubanga erinnya olikoze eki
eri abajja okwaba n'abasegujja batutukire basabe n'ebintu ndi mwana wasegujja twalinnya lya musajja ono lyakoze ki olwekyo abaana temwono erinnya lya segujja temuteekako ekizikiza ekikyamu yakulaba segujja kikyali era ndi musanyufu ndi musanyufu nze wange ne bwe mutajjanga segujja mwebale kubeera abantu balamu ndowooza mulabye olungo olulungi olutaliiko kuleekaana olutaliiko kuvuma olutaliiko kwogera bya bibiina byaki mwebale nnyo mwebale eddala mwebale kujja omugenyi omukulu nsaba abantu bonna abali wano aba UPDF bayimirire n'empulaije jangu kubanga nange ndi retired naye wendaba nga muzze bwe muti nange mbeesunga mwebale nnyo mwebale eddala mwebale kujjukiranga bannammwe mwebale kujja UPDF mwebale okulenga bwe mutyo ekimpisiza sebo kifumono ekimpisiza kulaije yono abantu batunuulire kyevudde muyitawa yono gwe babika buli lunaku olumu bamubika babika kulaije nekwata esimu yange neŋamba obankube mpulire ekiki ekivaayo nenkuba kakulaije nagikwata nebamba kati genda yono jenokulaije meja jenokulaije ebabika buli lunaku twagamba bannange bannabyabufuzi abatatwagala mutubika naye tulina zifamire kati abaana b'omugenzi kati kamusegujja batudde wano taata waabwe naye teebereza okubika kanosegujja nga mulamu baana bano boolabye wano babeera batya tubeegayiridde nnyo wadde waliwo obukyala naye mulekerawo okutubika nze olumu bambika waliwo omugenzi twamuzise kalombuga najja nekula 10 eza bbiya mulumbe yatuuka kiro saawa nga 4 nasaba nga ndi mulamu netuzinywa netuzinywa kubanga naffe tetukolera babika omuntu nobenkugamba ddala kulaje yafudde katukusabire kati nze nyumiridde wano okukola mulimu gumu okuyita kifumona naye nga sinaba kumuyita nga banampita baaba ekyafaana abadde akijjukira bujjukizi naye abadde ampita baaba naye nga bwembayogera ne segujja ngamba segujja wano wendi entaawo wafunze kubanga nali ndowooza nti entaawo bajja okunziika ne muka segujja wafunze abaana bajja kunteeka mu kabeera bankasuka egwe mu mwezi gumu kubanga wasava segujja nagenda eyo nanoonyeza ekiyunga nensemuka negenda ekiyunga nemukubira mukasegujja nawano tewakyali wangu noonya awalala abadde mpita baabo segujja njagala kumwebaza kubanga okuva leyayingira mu nsiko mpaka olwaleero tavanga mu pulezidenti Museveni tusaba abantu abali wano mutusonyiwe okubanga tukyali ku muntu oyo waliwo ensonga mulemeddwa okutulaga ensonga endala tukyali mu kali akantu
akantu ak'obutabeera na mmere nga tuli naye ng'enjala emuluma kanaffe tuluma n'atuula mu miitingi okuva ku makya okumala ennaku 5 atusomesa. Nze yansomesa ekigambo okumeketa twalinnya tugenda okusaka era kyenvamu naba wano nga bwe bagambye diini zonna we ziri bannabyabufuzi bonna we bali amawanga gonna we gali bannamagye bano bonna bajeno mulinde bajeno bakulu Lieutenant Colonel bajeno bantu bakulu naye mulaba bajeno butoti byebifu ebikola ki ebijjudde wano ekitegeeza kino mu saavisi gyabadde okuva wansi okugenda waggulu bonna babadde bamukola ki bamumanyi era nga buweereza obwabadde aweereza nga babadde abaweereza eno mu bantu ba bulijjo okuva wansi ku LC1 n'okutuuka waggulu abadde kupasekibobo n'abandi bonna abadde abaweereza nemajje bwatuba yekalakita y'omwana era njagala tumwebaze okubeera n'omutima ogwo ogw'okuweereza obulungi ate ng'aweereza mu bwesimbu mu mazima ng'omu wayogedde wano ndoza Rwandasa yagambye nti byonna bwe baatuma twabifuna enkoko zaatuuka emikwani zaatuuka tewali gaabulira muzanva ng'ebirala babikola ki oba kubitunda kale bannange tufiiriddwa omuntu ow'omuwendo omuntu adayagala eggwanga lyeddala ddala ekyo tosi kyakwogeraku bwogezi naye kati bwe tuba tukyogera wano bweweekube mu mutima bw'olyagala eggwanga lyolyagala ekikakyo kyagala abantu bobaagala abaana bobaagala bakati betwogera twebuulirire bangamba nti bwogenda ku mikolo nga kino obangako nekyoyiga wano kusengujja oyizeeko ki ovuddeyo ngaoyizeemu ki ebimwogeddwako era ne bangamba nti bwogendanga okuwerekera muno omukuziika bwogendanga okuziika mumanya nti olwo olunaku olumu lukoze eki oluno nalwo olumu lukoze eki lugenze osemberera wano lugera ku muzukulu wange newakubadde wagenze tifumona naye ono abadde muzukulu wange nga talina kirala kyakutajjajja biridwa sekujja omwana ono yatandika okulwala ebbanga sidde nenye mabega simanyi Dr. Kajubi woli wano Dr. Sentongo Dr. Kajubi abeekayimwa wemuli temuliiwo badde wange Dr. Kajubi yazze abantu abo bwe bavumbula Sekujja na kansa era bwe yavaayo naŋŋamba jjajja ebirwadde bijja ebintamanya bange nti naki kansa netandika era kansa lulwadde olusobedde kati nakubira emabegamba navudde okuziika eyali minisita yali akulira onaleba Nteganzwa efudde kansa omwaka gumu emabega omwami we yafa kansa naye banange nzikemwetu mbasaba wakati bino betwogera Sekujja tabiwulira abasigadde ewe ebife tukola ki tubiwulira mbasaba buli omu afubenga buli mwaka yekebeze kubanga abasawo batugamba nti kansa oyo bwomukebera n'okimanya ng'akyali ajjanjabika naye bw'olwawo n'atuuka ku stage 3 stage 4 kiba kizibu okukola ki kale banaye mbasaba buli omu tufe kubula nga bwe mutwala emmotoka ku saavisi temuzikebera n'obulamu bwaffe tukole ki nange nze nkola ki nze nzirako naye bwanoba ogenda ngaolwo olutuuse nga Mukama watugamba obulamu bwaffe yabukola ng'enta nga buli omu alina olutaalwe olutalo lwe banaaba balupimye banakwogerako abambaga sifaayo nibankoze eki nibangenze naye ate olina abantu nga bano boolese muki mu nsi kubaleseewo otya Sekujja ayinza okukwatadde na byabugagga bingi nnyo biyitiridde siwadde mutwale munnamakolero naye baana bange bazzukulu Sekujja balekedde erinnya
Sekujja balekedde erinnya ate nga kya muwendo okusinga ne ssente ennyingi zeyali balekedde ate ne muzirwaniramu ne zibaawukanya abalekedde erinnya. Tulira Mama Nalweso kyagamba agaya abaana bano babaggulirewo akawunti lwaki balinnya lya Sekujja kyabalekedde ekyobugagga. Kyabugagga kyamaanyi kyabawadde. Bannaye mwebale kujja mu bunde ate talina kuba Mama Nalweso ng'abeera wali kumbi natamanya. Era yaweereza obubaka bujja kujja wadde China gategeka miliyoni 10 ziyambeko mu nsonga eno. Era Mama Nalweso ajja naye njaga kumaliriza nga mbebaza. Mbebaza mwenna atina bwe mukyakoze. Abaana bazzukulu mbebaza. Mbebaza. Mwebale kulabirira taata. Mwebale mutamulekerera. Amalwaliro gabadde mangi naye ne mufuba. Mwebale. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sobola obutabiwa nnyo kitiibwa kubanga Allah tebitukuza. Tetukuza bigambo yagantu wa ma yantiqu anil hawa. Omusajja Muhammad teyogera lwakwagala kwe, in huwa illa wahyu yuha. Bwali mubaka nga buva bwa Katonda. Sebo twafunye confirmation okuva eri abakulu bano tukwabadde kusaba kuva eno gye tuli. Naye tusaba abasiraamu mwenna tuwe ekitiibwa ebigambo bya Nabbi. Omuntu bw'aba afudde tumwanguyirize kubanga expenses eziri mu muntu okwanguyirizibwa zidde eri ffe nga bannayuganda oba nga bantu. Twebaza abaana ba Sekujja, mwebale kujjanjaba kano. Famire ya Sekujja bannamwandu mwebale kubeereramu kitaffe Sekujja. Sekujja ono musiiba mu ngeri ey'enjawulo lw'abasiraamu bano ne bannaddiini abano. Atukoledde omulimu ogw'ensusso okubeera nga atugatta. Abadde weetaagisa okuteekawo omubiri ku lw'abasiraamu abadde akikola. Bigambo bibadde bitambula emabegaawo mu myaka 2021 abasiraamu nga babatukazaako erinnya ly'obutujju. Ffe wano mu mukono Sekujja tukwebaza olw'okuba nti lwe tubadde nga tuddukira gy'oli ng'odduka eri awo ekikwatako n'otukuza erinnya ly'abasiraamu mukono. Saba tunkubireko mu ngalo naddala abakyala. Sekujja abaana be alwanyirwanyi ne babeerako ne batuuse. Asazeewo Katonda amuwadde amaanyi ne tufunamu meeja, ne tufunamu kiso, ne tufunamu n'abalala. Father, on behalf of the Board of Governors, PTA staff, and the students of Mukono High School, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsobola mukono nsaba kutuusa okusaasira kwange eri abantu. General Katumba Wamala. Yaganti asiri'u bil janaza. Yaganti mwangwirize nnyo mukolera kino netukolera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakulu bano baagala kugenda batagenda kusaala naye tugenda kusaalira wetuli. Mwebale ddala Mukama baffe. Tweyaza nnyo kino tweya nti kkiriza napita mu ntebe Jisima Alessanizi owa furniture. Bannange omwana bano oli takyaliwo abadde abalwanyi bamubadde mulwanagana. Twabadde naye okuva ku Lwomukaaga kasaba tutegeeza naawe wano kwesande ng'otubuulira bye tulina okukola ate ne mutoola mu nsawo zammwe ne mutuwa ssente nnyingi ennyo. Njagala okwebaza ennyo abatuuze b'ekirungi eyo twalibadde ne bannayuganda abalungi abasozi nga First Star ne bannaabala amasasi naye omulundi ogwo n'akusimattuka
n'olwekyo kujjako eyo naye muzikirize mukaseera era nga chairpersoni owakakiiko naye kusooke muzikirize twali bantu tusobya wabanyuma wabirenda saba tuboneraliikirira tuyanza tulanzikire batuusa okusaasira eri abafamire y'omugenzi Ssekujja abadde omusawo ne bajjamu emitwalo 6 gye bayambeko be batoto sel Jeno Katumba yagamba nti ne bw'obeera jeno waggulu eri nga gwe jeno kapteni abaweereza bonna batuusa okusaasira kwabwe eri ab'enju y'omugenzi twafunye amawulire era omulwandizi w'eddembe kitabo nnyo kitanyonyere ddala omugenzi abadde mwesigwa era abonadde akole kyakuwano omufune kati era omulwandizi w'eddembe kitabo nnyo kitanyonyere ddala omugenzi abadde mwesigwa era abonadde kakati abaana mwenna awalefuna nti neyansiza webala okubaka obwo mutusonyiwe tuyinza kuba tuboneraliikirira tuyanza tulanzikire